ya Kadaama TV tulina Kadaama ono ayagala okutwesa ku bintu ebyenjawulo nga tugenda kubeera nga tumuwuliriza. Alina bintu bingi nnyo byateesaako, Abawarabu abalabye atya, magezi g'aba banne, n'okubeera nga agamba nti buli kizibu ekibeerawo kisobola okubeerako ne solution, n'akubuulira n'empisa z'Abakadaama, empisa z'Abawarabu, na ekyeyakisanze atya. Kadaama TV olaba era ng'abaana bonna ebagamba obuzibu bwonna butandikira ku ofiisi. Obuzibu bwonna butandikira ku ofiisi. Bwe butandikira ku ofiisi, ate naffe ofiisi ze zireetera bano abantu otumanyira. Okitegeera mukwano, kwegamba omuntu n'ojja oba oluusi katugambe nga mu maka ng'ago, ng'olaba oba omukyala wamu mwenkanankana, omukyala wamu olaba muyinza okuba n'endowooza y'emu. Naye olw'okuba nti yava ku ofiisi ng'alina mentality eno nti tolina ky'oli, oli munaku, naddala omuzogo guli mu bannayuganda, guli mu ofiisi z'abannayuganda. Okitegeera guli mu ofiisi z'abannayuganda. Kakati eno wajjayo abaana nze nga wenbeera nkugamba ne nkugamba nti eno waliyo Aba-Indonesia, amawanga mangi nnyo gajja, ffenna all migrating ne tugenda mu different countries ne tukola nga tugenza okunoonya ssente. Naye ojjasanga nga sometimes tetutreating the same. Kati eno ojjasanga abaana bacomplaininga, tumanyi ocomplaininga kugwa ssente. N'osanga Omufiripina afuna ssente nnyingi okusinga Omunnayuganda. Indonesia afuna ssente nnyingi nnyo okusinga Omunnayuganda. Kiva ku ki? Kiva ku woofiisi zino. Ekintu kye tuzze tukyogera on and on. Woofiisi zino ze zisinza, ate woofiisi za Uganda ze zisinza okuleetera Bannayuganda obuzibu. Okitegeera? Kati tulina oyo omusajja bamuyita ani simanya, namugamba oyo omusajja oyo bamuyita erinnya lye ndyerabidde bannange. Bamuyita ani? Abudala, bamuyita bannaye mwerabidde erinnya lye. Omusajja oyo ye musajja ali awo asima migrant workers, simanya voice ya Naleero. Kalabika ke kagikulira ako akasajja kali awo, kasajja keeru kali awo kefulani kali smart. Naye akasajja kakyamu nnyo. Ako akasajja kulaba ke kalagira n'abaana ne bakubira ku maofiisi. Waliwo n'ekisajja kyakiri Saudi eyo. Balinga abasajja basatu we bati. Abasajja we baafuna emirimu mu bantu bano. Kulaga kakati n'abaana abamu okukubibwa ku maofiisi. Ebiseera ebisinga abakazi baba tebaagala kuba baana. Bano abantu bano be tukola katugambe ogenze ku ofiisi osanzeewo oba oluusi omukazi. Aba oluusi bambi ayinza okufunira ekisanga tayagala kukuba. Naye olw'okuba nti kuliko omusajja, jjukira omusajja yabeerawo nga boosi, kati n'afunayo abawala abalala bayinza omuyambako okwogera oba Oluwarabu oba biki, n'abateekawo nga basekulitale be, n'abateekawo nga biki. Kati nga baduumira abantu amu bakube. Tulina emisajja ebiri, abaana babaddenga n'ebisajja ebiri arrogant, naddala mu Saudi Arabia eyo, nga byefuula nti biri ku zi embassies ezo, nga byefuula nti biri mu ofiisi, nga biri arrogant nnyo nga wekiwulira. Nze lumu naggambako ne ngamba, gwe weebuuze lwaki Abafiripina, Ababangali biki byonna bajja ne bakola over 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, lwaki ogamba bakola? Bamanyi system. Bafollowinga system nga we beetambula. Okitegeera? Siza Abawarabu zonna we tuba tutunudde we bati mu history waabwe, bano abantu they are under law, bafugibwa amateeka. Ate bamanyi amateeka kye ki. Okitegeera? Era Omuwarabu wano w'omutabukira n'omugamba ngenda ku poliisi. Akakkanamu ebiseera ebisinga obungi. Naye Omuwarabu ng'oyagala kukyamukira, mugambe nti ngenda kutwala akuwabire ku ofiisi. Woofiisi tebazitya. Omuwarabu atya poliisi. Ebiseera ebisinga okutya poliisi bamanyi kasita otukola ebiseera ebisinga bamanyi nti ojja tuka ku ofiisi bigende simanya mu internal affairs, simanya bigende mu biti ebyo byeyongereyo eyo mu maaso okukakana ng'oluusi mugenzi ne mu kkooti. Ekyo oluusi babeera bakitya. Kaakati bw'oyomba naye n'omugamba ngenda kugenda nziza ku ofiisi. Ku ofiisi amanyi agenda tuukayo ate ne ku ofiisi jjukira olwedde baba baayogera ddaga gambo Omuwarabu amaze okusengejja asengejja boosi yennyini. Oyo ba agents abo abeeyita ati bali ku maofiisi, amusengejja n'asengejja naye wennyini gwe bamuwa. Mwenna n'agatta obwongo bwammwe, agenda okulaba ng'obwongo bwammwe bwonna bwa mmese bwa nkima.
kati nga ali ajja kakwata we ssente nga ka agent ko kati gwe mukwano naye bakwate wano basooke bakalakata ekibooko zotamanyi muwendo naye ate munayo ku poliisi poliisi yo oluusi wogana poliisi akukwata nekusiba nekuteekawo mu kaseero poliisi wenewulira ngaekoye mu kaseero kayo egenda kukwata egenda kukuteeka ku gundi kuno ku zino gundi zino baziyitaani ezo deportation centers yo poliisi ebiseera ebisinga gyejja okuteeka ate woofiisi kyetasobola kukola yo woofiisi kasita otuuka wali mu woofiisi bo baba banoonya kutunda bunyumba ndala bali kubya ssente ate poliisi kyetakola kuba poliisi era ejja kuyita mukamaawo ate biki ebibadde kimuyombye nti anti tuyombye nenkola bwe nti kati naawe unoyogera kale oluusi poliisi ojja gisanga eri ku muwalabu munne wayo naye ate nga naawe oluusi bakuterayo akabega engeri gy'obeera nti oli forena bakuterayo akabega ne bagezaako okuwuliriza kati wokola nogana nga bakuteeka munda mu kaseero kako kasita bakuteeka mu kaseero kaabwe ng'ennaku ze bakuwadde ziggweddeko nga bakutwala ku deportation office kyetasobola ekitegeera kyetasobola era nze abaana bonna abagamba nti bakyali ku byeyo abaakajja bano babyenzi 6 simala myezi 3 bano bamyezi 6 abamu ojasanga ng'embeera yabwe tennatereera bulungi kubanga omuntu okutereera mu kyumba ky'abano abantu almost oba munaye okoze omwaka n'omanya nti yakati ngize ntegedde buli kimu it's like 1 year abangu amangu okwata amangu ne bakoping up n'embeera giba emyezi 6 bano bo bamafiya mwebalinga bo tuli bamafiya nze mafiya myezi 3 bamaze okumanyiira kati bano myezi 6 myezi 3 mwaka kakati bwe kyokola omugamba bugambi nti wategedde mukwano gwe ntwala nze ku poliisi bamanyi poliisi biyinza nakugwera mu makooti bano abantu bamanyi amateeka kati nekisangibwa buno buwoofiisi buno obusajja bwe Uganda obukazi bwe Uganda obuyina emitima emibi ku banne waabwo obutaagaliza n'obusanga nga bonna buli awo bwagaliza ssente mu nsawo zaabwo boka ne bukola amanyanga awo abaana okukakana abaana bafudde abaana babuziddwawo tebufolowinze naye ensi zino endala ba Indonesia abaana abo babafolowinga ebiseera ebisinga offices zaabwe zifolowinga abaana abo offices zaabwe era bo bava eri ojja nasanga ne gavumenti ekintu kyabwe tekirimu nnyo mukono naye nga bano abambi ababaleeta babalumirirwa ababajja mu nsi zo ewa Nepo balumirirwa abantu b'ensi yaabwe n'atuuka eno waluba 500 luba 500 waluba 100 luba 180 okitegeera kati ffe bannayuganda n'ayagala akulyeko okuva e Uganda ave Uganda alye ku muwarabu gwe wenyini nga gwe akulyamu n'alya mu muwarabu n'atuuka n'eno sirugwa omuntu omu ng'akyakulyamu ssente bananga bannayuganda abannayuganda tuli bakopi mwamikadama TV bananga bannayuganda tuli bakopi ate abannayuganda tuli babi nze nagamba nze okusanga omunnayuganda wallahi yamu musanga babangali oba ba Indonesia nga 10 ne mmanya nti namanyirirwa ningamba kale ekiba kire abafirika tuli bantu basiru naye ate abannayuganda tuli bantu basiru omwana omuliddemu ssente ng'ali e Uganda n'olya ne muwarabu ng'omwana akyali Uganda kyokka siro omuleesera eno azze eno era akola era siro okyagala olye ku mwana oyo y'omu bannange baba batakuta ssente abannayuganda bo bakola batya okitegeera Kadama TV nze abaana bonna bonna njagala gw'owulirize sitole zaabwe oziwulire obuzibu bonna bonna butandikira ku woofiisi ate kati bano abasajja bano abaakola ekintu kino okutandikira eyo e Uganda abaatandika ekintu bo batunda basilaves eno bagamba we are slaves ye waffe tetulina kyetulya tetulina kyetuli tetulina kyetukolaki simanya abamu tuli simanya bamulekwale bagamba balina ekibozi kye baaseringa mu bantu bano ate ekibozi ekyo kitrendinga naye ng'ekibozi ekyo kiri mu Uganda ekintu ekyo mu Bannakenya tekiriimu mu Batanzania tekiriimu ekibozi kitunda mu bannayuganda nti Ugandans they are poor they don't know what they like babeerawo tebaagala kukola byebyo ebibozi bye boogera eno naye nga boogera specific ensi emu nti Uganda
tebajja gamba ba all African, no, bagamba Uganda. Ba Ugandans, they don't. Era wulire no we baba batandika okuvuma bagamba, you Ugandans, you don't want to work, you are lazy, you are always sitting down, always you want to be fact with men. What abawarabu beno bagamba abana Uganda. Neti babigamba oba Africans, no. Basinga bigamba bana Uganda. Bana Uganda fenti kintu kye tumanyi kwetunda only to be fact. Okitegeera, it's what we know. Twagala nnyo ssente z'okumukeeka. Ebintu bifubutuka ku office. Nganze lumu nagamako scenario munogamba nti nno ekibozibozi kino ekyogamba nti twetunda kyatandikira Dubai ne some part of Saudi Arabia. Nga bagamba Ugandans era abannayuganda be basinga okubeera e Dubai beetunda lelelele kati ne kijja nga kitambula kitutambulirako naye nga we are innocent. Ba Ugandans abasinga tuli innocent. By the way, all of us we are innocent abasinga obungi. Naye ekintu kitrendinga naye nga kitrendingira iwa kitrendingira ku maofisi okwo gye kitandikira. By the way, nakuvaka ontegera mukwano nti bannayuganda tetwagala kukola era ng'onozza omusango obulungi nnyo eno wogahya mungu bagenda kugamba bannayuganda temwagala kukola naye ate nga sijja kulaba nenkulema mu Kadaama TV wansi wange wano teri muntu asinga munnayuganda kukola bannange omwana omunnayuganda akola ng'akola omulimu full heartedly nga kwegamba tulina engeri the way how we are do twadowaringa abantu bano nti twagala nnyo okwegamba okwagala twagalibwe twagala nnyo okubanga wondaga nti you love me or you appreciate what I do for you nange mba in return mba njagala nkuwa ekyo kyondaga kakati wafisi zino ate nezitanishinga nezonoona ekintu amanya gaffe office nezitanishinga amanya gaffe bannayuganda naye nga bannanga omwana akyasinza okukola wansi w'enjuba wano mu bawarabu ye munnayuganda ffe nojja omuntu n'ofuna obusente Kadaama TV n'ofuna obusente ng'obusente butono naye ng'olaba okola buli nsonda y'ennyuma n'ogirongosa nze bale nnina wano bana Abafiripino simanyi Ab'Indonesia simanyi biki omwana agakatula mugulu nga n'ekikopo takiyisaamu sabbuuni ayisamu buyisa ngalo nakwata nayanikayo ayisamu ngalo nakwata nayanikayo ennyumba n'osanga nga bagamba babeera bafuirafuira agantu agagawunyawunya ebiwowowowo naye nga amasuwaani gawunya ebyennyanja n'osanga agakopo nga gawunya ennyama agakopo gawunya ebyennyanja tebabikuutisa sabbuuni bo kasita agenda n'ayimirira wali ku kisinki ng'avaawo ng'agenda ng'akola ebibye ate ffe abannayuganda turespectinga abantu bano naye abantu bano abatuleeta olw'okuba bo balina effutwa balina emitima emibi bebo bosanga ne famire zaabwe e Uganda tebayisa na bulungi bakazi baabwe tebayisa na bulungi baana baabwe okitegeera kati wajjali obusungu bwe nayagala ate n'abuleka ate n'abuteeka ku mmwe mwabali innocent okitegeera naye nga omunnayuganda ye muntu akyasinza okukola nze kankubuulira ate omunnayuganda ye muntu akyasinza okuba n'empisa era omunnayuganda wanyigirizibwa n'awulira ng'avudde mu mbeera gamazima akkiriza aba avudde mu mbeera kubanga n'abantu bennyini betukolera jjukira ajja akimanyi nti bannayuganda tuli babi okuva ku ofiisi kyokka ate bw'atuuka mu nnyumba ate n'ayagala ate akunyigirize paka ku kisenge kwakala ng'omwana avudde mu mbeera ng'oluusi beekubye oluusi bamukoze ebikyamu n'osanga oli nga awana statement oba tomusasula tosasula waba takola mirimu gyo tomusasula mukwano byebyo biri ku mawofiisi ebyaddala awatali kulimba awatali kugamba nti oba muntu kwekubira byebiri ku mawofiisi reason being nti naffe ffennyini abannayuganda obutijjuka ne tulina bungi nova uganda ng'omanyi oyingira tanuulu naye ng'ogirawo bati nawe n'oyagala ogiyingiremu kitegeera okukakana ng'akazannyo kakukubi ng'akazannyo omuzannyo nga weeteebye ng'oviiriddemu awo naye nga sisitemu yonna etandikira from home
kati Abannakenya nze bakola baana bakola n'abalaba nga bakola nga ali free atambuza obulamu bwe. Anyway, there are some Kenyans aba complaining bw'oteekako channels zaabwe oba otambudde buli nnyo n'ogenda kuno ku YouTube nako there are some aba complaining naye ate nga they are not complaining like we Ugandans. Fati tukomplaininze nnyo naye nga kivaawa piira ddala ewaka gye tuva. Kati waliwo we baali bagambye Abannakenya baali babagobye mu nsi ki, baali babagobye Dubai, baali babagobye nga gwe sseba Abannakenya waliwo abawalabu bano we baali babaguddeko olutalo naye ng'ogamba omuzannyo gwajja gutya Abannakenya bwe bagulako. By that time Abannakenya baali batambula nnyo nga bayingira nnyo Dubai, nga bayingira nnyo Dubai ne Saudi. Okitegeera nga bayingira nnyo wamma nga bayingira nnyo ne Kuwait, nga kata bayingiddeyo batono ne Oman. Munnange Abannayuganda bano omanyi omuzannyo gwa bo tebalina bye batakolera bintu bya kisiru. Bagenda e Kenya ne batandika okuba nga badiringa n'abasajja b'e Kenya ne batandika okutanishinga erinnya ly'Abannakenya. At the end nga Abannakenya contract bazisazizaamu n'ab'e Dubai neeyimiriza Abannakenya okuba nga bagenda made biki eno ne babayimiriza. Later oba bamala ate oba ne babaddiramu. Naye nga abantu abali babonoonedde erinnya baali Bannayuganda nga baagala bagende e Kenya balyeyo ssente badde ne Uganda naye batandika omuzannyo gwabwe naye balyeyo ssente. Obiwulira mukwano? Ekintu kino okumanya kigazi ate okumanya kino ekintu kibi nnyo omwana aba teyeebeereddeemu. Kati nze wemba concluding information yange mba ngamba Munnayuganda yenayina wooli ng'osobola okwasamya akamwa bw'ova ivira Omuwarabu mugwayi. Vira Omuwarabu mugwayi ate n'ogenda ku woofiisi bannange naye ova mu waya. Kati akakasajja akakuba omwana ako omutayimbwa ku mutwe omwana n'ajja omusaayi. Bannange abaana baali basana mwami Kadaama TV ne bakakwata ne bakayiikira nako ne bakakuba omutayimbwa. N'amanyi okuba omutayimbwa omuntu nereka tukuba omutayimbwa abava maaci omuliro teguzikira na muliro simanyi omuliro teguzikira na biki. Okitegeera? Nama ne mumukuba. Nze nina wano omwana akola mwami Kadaama TV omwana akola naye nkulaga yagambye mukama we n'amugamba gwe yabadde abimugamba mu Luganda. Omwana ageza mu Luganda atakiwulira n'amukimugamba mu Luzungu. Naye ng'omwana akugamba nze Helen nkola okuva ku makya ne bakasawa 7 sinaako dde off omukazi tampa mpere sinywa caayi emmere bampa bebakuttemu kyokka omukazi ku 11 ze nvaawo ne baka 7-8 kati ate newemba nzuukuse musanga yeyazuukuse dda ng'ateeka akatebe katugamba oba ntandikira mu kinaabiro okukola emirimu mu kiyungu ng'omukazi omusanga akatebe akatadde mu kiyungu atudde omuwala waava nga kikwata bwe kiti nga kimugamba tuwatukudde baana gyemulabika n'abatezi omuwala yangambye nangamba Helen nkubuulire nagenza olanga Oluganda ataluwulira nagenza okulaba nga Oluganda tajja kumpulira bulungi nenjogera mu Luzungu naye mwamagana bativi twali tuva eno biro bye benjeera balinga embwa ze baawunya mu bigere tutuukamu baŋŋamba toyogera naye nababuuza nga lwaki soogera naye kakati bano abanga bamala akajanja nabagamba oba omuntu wa mwoyo mulungi nze lwaki mbaddeyo ku ebbanga lyetubaddeyo wiiki namba lwaki nze nange mbadde sirya mmere lwaki abadde ngaafumba emmere namala okufumba emmere nagikwata yonna nagiteeka mu bidiishi nagikwata nagiteeka mu fridge ate fridge nga takkiriza ogikwatemu lwaki oba mulungi kati mugamba mukwano gwange amugambye omukuba amugambye bubi nabandi bagamba omuntu okumumba emmere si kirungi namugamba kati mubadde mwagala akole ki Kadaama TV nembabuuza mwali mwagala akole kyafe enjala lwaki waaba alya emmere lwaki bamuwa enkwatemu bannange balayira tebalidda amaka ga muntu waabwe tebaliddayo ne bagamba Helen fe tetugenda kuddayo oweeranga weebityo nembagamba mmwe muwuliriza sayidi y'omuntu wammwe naye muwuliriza sayidi y'ono omuwala amukolera
Nembagamba at the beginning we mwali mu mujja ku office watu we yali afaanana lwaki akoze nnyo nga ate nze ndabika ndiko kale ate lwaki ate ali bubi nnyo kitegeeza talya kitegeeza tanywa kitegeeza talina peace of mind n'omuntu wammwe ne bagamba kale biwedde gwe byera bibyo kola emirimu gyo oli tumuleke ne bagamba ya tumuveeko naye namwe mumuleke naye omwayangamba Helen nze we nawulira ng'omukazi ono tawulira Luganda nayogera mu Luzungu ne muyimirirako bwe nti maaso ne mugamba gwe ngenda kukuba olwaleero ngenda kukuba kakati Lumumba twoza ebintu ng'ate galya ffe tegatuwa mmere ate gatwozesa ebintu nze nensooka ne neetegulamu kati nze we neetegulamu munnange ogukazi nga guyimirira eno nga nze gumpita nga ngugamba ssebo nyambuke waggulu nyumba mu kalina simanyi alina room mbw ayagala nkwate brush neekuuta ebigere ngende nga mpisa ku kapeti wendi muna omuwala ngamba togendayo nga ngamba waggulu eyo teri abeerayo teri atuulayo wabeera waggale naakavaayo ennaku 2 emabega eruumu eyo teri agiyingiddemu nga nkulagana ng'entuula mu Kadaama TV nga ntuula nange saakwatako ku gundi yawe saagikwatako lumu nga ntuula nga nsirika kati omuwala nga bamuyita nga mugamba naye ngonzaamu embeera omuwala yaŋŋamba sisobola kugonza mbeera ekisooka ayagala mmukolere ekisooka amanyi byonna byankola amanyi nti binnuma era akitegeera nti binnuma kati nange kyekiseera naye ng'omuwala akoledde omwaka gumu n'emyezi 6 naye ng'akulaga omukazi abeera eri waggulu ku flowe eya waggulu n'amuyite nwansi omuwala n'amugamba sijja kujjayo banange Kadaama TV nga ntunira omuwala oli mugamba sigenda kujja nze bannange ekintu kyonna kyeŋŋamba bakazi bannange bawala bannange tuve bano abantu otunyigira mu matooka abaana bangi nnyo bemuwulidde nti nze abadde nkwata kabina nemukancula oluyi kati mugenda ku ofisi ate no ku ofisi mukwano beera nange oli nakula ate kakati eno kati ekyo kya kabina gwe mugambe nvuga buvuzi ng'otwala ku poliisi nti abadde nkwata kabina ku poliisi eno kibeera ram okwata omuntu kabina kibeera kibi kati byonna byetwekwasa mu mawofiisi byetwekwasa ki mu Kadaama TV banange tubiteeke nga aside nga tuzimba nze kyonna nkigamba abo bonna abaagala okujja those who want to come these ends to work kubanga ewaliko ku green pastures ezitegeerekeka okitegeera nze I advise them nti wotuuka mu nyumba y'abano abantu beera mukambwe kaali bino simanya nti oli mukoza bintu akuyita mbw ate simanya jangu osimula wano sooka mala ebintu genda osimule waggamba woba okyalina bano abalina famire ennene baana bangi biki woba olaba tobisobola banaye mugambire nta first time nti mukwano nziza ku ofiisi ng'ate toseka nga tosaaga kati waliwo ka vidiyo kebalaga ng'ogusajja imagine ogusajja gukulu gulangira omwana mbw'alya kiro namba ey'omuceere naye ng'omuntu osobola okulya kiro namba y'omuceere gwaba n'abantu basmart musimanyi alya n'enkoko namba omwana nga mugamba nsasula sente zange ntambule ku vino omwana yasiba ebintu bye n'atambula n'afuluma eri ennyumba naye ogamba wegye yagenda teyafunayo wantu walala mukwano bano abantu wabeera kaali beera kaali nze ekintu kyenkugamba okubeera kaali towanika mikono biki byonna gwe beera kaali ng'omutunidde webati nga kyogera okitegeeza agenda kuvaako kuba bano abantu baagala obbakolera bano abantu baagala obbasinza bano abantu baagala buli kintu kyonna nefe abannayuganda already we are tarnished erinnya lyaffe baalyonoona so we liba nga baalyonoona erinnya lyaffe ffe ngaffe abalimu abakyakola abakyayagala okukola mu bantu bano tukoze tutya how to survive how are we going to survive with these people ye solution kitandikire ku ggwe nti waŋŋamba nti jangu ekole wano nga wali sinnamala togendayo sooka omale wookola kitegeera bukoleya simanya obukiwona bwe butubbe bukola sisitemu yaabo bye bazunga ne babanga amayembe badde eno badde eri gaanako obwolumu advise bana egye nyinza okugamba abantu kuba tukyakola mu bantu bano mpozi okujjako zino robot ze batusuubiza enzitya neggulu mbuzimanya naye ngaate no one can not everyone is going to afford a robot to work for her for him no
kuba buli muntu ayagala ekintu ekitegeera ng'okitumako n'okikubako nekifiiringa obulumi kati robert ogenda gikubegera fiiringa obulumi robert ejja kugamba ekooyo ezikira omulundi gumwetuule naate gwe omuntu ategeera tojja kuzikira mpozi ng'ofudde kati so tulina kubeera na master plan gwe tuba tukyakola mu bantu bana bena bwate simanya ate simanya office tuukawo omugambe naawe wennyini nti gwe weyagala genda oleete poliisi mugende ku poliisi ate n'abantu bano n'ekisinza notujoogereza n'abannauganda naffe tuyitiridde n'abannauganda tuli bangi nnyo simanya tuli mu mitwalo emeka tuli mu bannange bwemukadama tv kankwerekereze mukwano naye nga nze what I want ffenna tubeere vigorant bano abantu atabuka kubanga oli tetulina kye tukyazza tetulina olwedde erinnya lyaffe baalyonoona dda bannayuganda beino bannayuganda be basinga okukolera ne ssente entono kati tuddemu embeera weeritereera tuddemu buli munnayuganda 1,500 ate funa akadde kamu kitundu teri kukola toli ebyo biwofisi ebiri e uganda byonna mayasi omwana nga tafuna 500 kamu kitundu takolta mubaleke abaana mubaleke okusoma omwana bwanajja eno akolera 800 avuddeyo bamwokyeza bamumenyemenya amagulu nga n'emitwalo 800 talina ekizigenda mumukolera wadde n'akakadde akamu naye tekaneneko kale okusinga ku mitwalo 800 oba 7